Inside Story Uganda, real source of political updates. Ku kalukano na chikyosubira mwami mukako wetwagene mukumulako nabadde njagala kumanya lwaki abali ku luduvuganya government wakati mu kugamba nti fenna tuli mabega wa Irene Nampala tetubalabye eyo nnyo kwegatta ku ttiimu ze ezimunoonyereza akalulu gwe kennyini wakulemberanga mu ttiimu ezagenda mu Arua ne mu by-elections endala zetwalaba. We have not seen that ekalangala lwaki webali nnyo ssebo mukuluku nga bwe ngambye nti mu mbeera ya bulijjo mu mbeera y'ekikazi n'ekisajja kikulu ku mandate gye tulina n'abantu be batusuubiramu twandyagadde nga opposition okusinziira mu mbeera eriwo ku mbeera eriwo tube nga tulina waakiri candidate omunadala mu zino by-elections kubanga ebiseera tuba nabyo resources nazo tusobola ozifuna ne twekwasa nnyo bino nabiri ne tugenda mu lutalo lw'akalulu nga buli wandibadde era ffe twalina omwana muwala Nakazibwe musomesa gwe twali tumaze okulaba nti ajja kukola bulungi muzaale ava muzimu ku families ennene ekalangala ey'abakamyuka akoledde muli ng'omukyala wadde agamba nti oli yali alina CBO zakoleddemu n'ono naye abadde mu NGOs abadde mu masomero ekinyamira n'awalala ffe nga aba-DF twali tumulabye nti ajja kuba mulungi ate ali mu stage entuufu ey'okukiikirira abantu. Actually minisita saagala mmugezaako naye ali mu age slightly below ya minisita so aba akyalina amaanyi bulungi okukola ate nga n'ekizinga akimanyi akoledde ku bizinga ebyenjawulo kalangala amumanyi naye waliwo embeera ffe twasalawo kati oyo yateekwa ebintu byasalibwawo bwe bityo a little bit disappointing naye nitugana no katukireke bwe tutyo kubanga bannaffe bamala okugezesa enkola temwali basanyufu ne choice ekibiina kya gye kyakola omwana muwala muganda w'omugenzi yandibadde naye mulungi kubanga ekyokubeera muganda w'omugenzi naye alina ebibye nga ye naye twalowooza nti tusobola okutuulako awamu naye ekyo tekyasoboka bwe kitaasoboka ntugamba nti katugende n'ekyo naye katulinde leadership okuva mu bakulembera ekikunsu ekyaffe ng'ebibiina ebiri mu opposition. Unfortunately munansonyiwa bannayuganda that leadership yekyalemye ebbanga lino ate weŋŋambye nti okulemberako bwoti ne bwoti of course naye ate era okimanyi musooke mutuweemu akadde mu ebyammwe byemumanyi birala naffe tumala okugezesa ebyaffe buli kimu kirinawo ekituuka okiwa chance ekigenda so ku luno nze neebaza abakulu abagenzeeyo nga bamukulu Mwiru ate bannaffe tukoze nabo ebbanga bamukulu Mudyobole n'abalala but we needed to do more and better so mwekyo so muwagirira Kampala mwekyo ffe ba veteran bwe tuba tunaagenda no other opposition forces it's the leadership command ebintu bino ebyobufuzi bibaamu kye tuyita agenda yeriki leadership yeriki what is your command kye tuyita command and control kakati ffe bwe tutunulamu ne tulaba nti that is not going to come then tuba tutandise okulowooza nti maybe kale noga nti bwe babanga okusinga seetaaga njagenda ate njire bwe nti okirekera abali most prepared and actually deployed ne bakola omulimu ogwo n'owagira morally oba materially ng'oweereza obuwagiso naye nze sirimba ffe tetwerimba njaga kutegeeza nti we think we should have done better. Eddoboozi ly'abavuganya ekalangala ng'oggyeko kibiina kya NUP kirina candidate mu lukaano luno lirabikiddewa sofa eddoboozi ly'abakola ki ly'abavuganya bali ku luvuganya gavumenti lirabikiddewa mu kalulu kano sofa ogamba eddoboozi ly'ab'ebibiina ebyenjawulo
oba eddoboozi ly'abali ku candidate w'ekibiina eddoboozi lyaffe twadde mu press conference ne twogera era ne tulaga obuwagizi bwaffe awasoboka ne tugamba we are open to do whatever kye bandyagadde tukole. That is the best we could do. Naye mu kabbinkano nga bw'okawulidde koogeddwa ababadde eri ne minisita ali wano, waliwo ebintu bye weeraliikirira. Ekisooka, tulinga abatayize bulungi ku gye tuyise. Manyi bano abaakola history, waliwo omusajja yakola ku history, waliwo abasajja babayitanga ba reactionary. Nze saakola history. Leero abaana be twabanga nabo mu senior 5, senior 6 nga baba badebating naffe tuba tukola ki tugoberera nga nabo bayiga ebyaffe ebya science nti the reactionaries learned nothing and forgot nothing. Mpulidde ku side zonna nga mpulira innuendos z'aba reactionaries. Abakulu ababadde eri ku ntebe ezifaanagana mbiwulidde. Of course minister naye bw'abadde ate ono minisita wange nno ya MP wange Lema Okuta tutambudde nnyo naye mu byobufuzi buli gye tubeera tutera okubeera okusisinkana wadde ku njuyi ezitali zimu naye bwagize kali innuendos ezo z'owulidde waliwo ebyeralikiza. Number 1, akalulu akawedde kalina ensonga enkulu ze ndowooza ne mu paalamenti eno egenda okubaawo kyekyandibadde bimu ku bisooka ku mwanjo. The death of ballot polling, the death of that type of democracy. Kyabadde mu kalulu kano ng'awasinga obungi ffena tukkiriza n'ab'NRM bangi bakkiriza nti embeera eyabaddewo nga kumpi eringa egamba nti are you the favored candidate by a certain kati bw'oba ogenda eri mu kalulu ka by elections, you must be ready for that, to confront that. Whether you are NRM, whether you are oboli opposition, oboli wa kibiina ki. Ejje liyimbuddwa lyeteeseteese okukola ekyo. Mpulidde ku bigambo ate ku beewange, mpulidde ku bigambo ebya parking list. Byonna biri bulungi. Stalina kyaŋŋambye ku kigambo kya omanyi DR form. Ye form eri most important mu kurecognizinga ebivudde ne kooti gye yagala. Eyo nasiina kyempulidde. Ate boogedde kibeera bidda mpulidde nga boogera ebizinga nze nakulira ku bizinga ebyo e Kalangala, the whole of my primary school. Naye biri ebizinga yesi 84 kati nga bwe tuyimiridde ebikulu ennyo omanya nti constituencies ziri 2. Bw'obanga onojja Mawokota kati Mawokota South omanya nti aliyo kati MP aba n'amaanyi ge nga incumbent bamuyita Honorable Nakawuki. Gwe bw'obawa DF oteekwa okumanya how you are going to handle that. Kakali eri district erimu constituency 2 ng'ene ewaffe Mpigi, Mawokota South ne Mawokota North. Ekyokubiri waliyo emiruka yesi bagyogedde giri 17 naye ne sub counties 7. Sub county emu gye bagambye omujjidde akakodi ako ate batubudde oba ya town council naye n'ekirala landing sites ziri 64. 64 landing sites. Bwe mpulidde nti ffe twasazeewo butagenda wantu naye nga landing site mwe musinga okuva obululu emyalo tugiyita emyalo gye gisinga okuvaamu obululu obusinga okuba obungi. How are you manning emyalo egyo kubanga gye gigenda okuleeta obululu obwo ku bizinga ebyenjawulo Bukasa, Bufumira, Bubeke, Mazinga. Kati awo mpulidde okutya nga ndaba tulwanira kubanga eri mu bululu bweyogeddeko nga obwene Kyaddondo baatugaane Wampeewo naye naffe netufuna wetukola wetugenda kwegamba obala obululu bwe mpulidde awo ntiddemu negamba are we actually nsuubire bingi oba nedda ate nga ndaba wooteri zo zikola omulimu naye ground siraba bulungi bwekola mulimu. Naye olabyewo issues ezogeddwa mu campaigns actually ku side zombi ate naddala eyange issues tezibaddeewo watabadde issues side zombi tewabadde real issues naye ate naddala eyange yesinze obutaba na issue egamba kimu
wano mwawa mukyala Nakimuli kino ekisanja kya Nakimuli mutuweere omuntu ono tuddeyo tutuukirize ekyo omuntu wekalanga ati tumutwala just like that oli ye mukama we yamwogeredde oli nabayigga mukama we yamwogeredde era bwe yazize kulaale naga mukama wange byayogedde nze bye ngenda okubanja Mwami Rogers Mulindwa abakulu obawulidde maybe if I would ask mwenge ekibiina mukoza assessment ne mutegeera ebiziba wanguza akalulu emirundi ebiri egy'omuddiringanwa 2026 oba mwafuna kyakuyiga kyeba mwina kye mwayiga ku kulonda okuzze kubeerawo ekalangala ku muwanguddwa? Bwana Kungu, nkola yaffe nga NRM nti buli lwe batuwangula mu kalulu tetwekubagiza wabula tuddayo ku mmeeza nitwetegereza obuzibu bwe buvudde. Era okimanyi nti Aidono bwe bamuwangula mu kalulu kana ka 2026 teyaloopa ne mu bikujjuko bya Nakimuli yabirimu mu mutima ogwo ogw'obwa Sseruganda. Era ebimu ku ebyo byaliwo mu 2021 byatuyamba okukomawo ne twongera percentage yaffe ekalangala ku bwa president era ne tukola bulungi kuba twaddayo ne tufumintiriza ku ebyo ebyaliwo ne tujja nga twongera okubaako bye tutereeza. Eyo nkola yaffe ne kaakati we tuli ebifo ebyo byolaba byenkugambye ebirala constituency 2 n'obwa ssentebe bwa LC5 tebyazze buzzi nti byagudde bugwe mu 2026 okubyeddiza era teriyo yemulugunya nti baamubba naye twaddayo ku mmeeza ne twongera okwetegereza ebintu byaffe era kyatuyamba nnyo nti enkola yaffe eno eya parish mobilization yatuyamba okwongera okutuuka ku bantu. Ssentebe waffe President Yoweri Museveni bwe yatulagira nti mugende ku miruka mwogere n'abantu abali ku byalo nga bakuŋŋaanidde ku muluka kuba bona okubalwale ku district tebajja kujja. Ekiragiro ekyo twakiteeka mu nkola ne tugenda ku miruka era ku miruka twayongera okuwulira ebintu abantu bibatubuulira miruka gyonna egiri mu ggwanga. N'ekyo kyatuyamba nnyo okwongera okutegeera ebizibu era twakompilinga ebintu byaffe ne tubikwasa national chairman waffe era byemu ku ebyo n'ebimu ku byayogeddwako mu cabinet retreat gye babaddemu okulanga ebizibu ebyo tutandika okubiteeka mu nkola kuba tulina okuwulizaganya oluusi ebitundu ebimu obeera n'omubaka nga tayagala bizibu ebyo biveeyo kuba binaavaayo gavumenti n'ebikolako ajja kaluubirwa kyaddayo okulimbirako abantu te gavumenti tebaagala. Ababaka nabo tubalina naddala bali ku ludda olutuvuganya balina okukuumira abantu mu bulimba bwe batyo. Nga tunatera okuba nga tukuta ekibuuzo kya state abavuganya bamaze akaseera nga bakola allegations nti ekibiina kyo kyoyogerera ekya NRM buli we tutuuka mu by elections mweyambisa state amagye police okubaako engeri gye mufutiza ababavuganya nga tulaba deployments ennene ennyo twalaba e Kayunga twalaba wano e Kawempe. How do you respond to that? But also very briefly mu primary zammwe ng'ekibiina kya NRM twalaba buli kika kya ffujjo omuli n'okukozesa ensimbi waliwo okutya nti ebyali mu kamyufu kammwe ng'ekibiina muyinza n'obitwala e Kalangala olunaku olw'enkya. Okyogerako ki ekyo? Kansooke n'ekyo mbadde nyumyamu wa ne Mwami Buwembo ne mugaa nti bw'anaabaawo omuntu yenna owa NRM eyeenyigira mu kukola effujjo naffe kennyini tuli beetegefu okumukwata tumukwasa ab'obuyinza. So tetwagala kintu kyonna kye bayita ffujjo naye nga bw'omanyi oluusi mubaamu abantu abalina effujjo eryo naye bonna tubalabudde buli gye tulaga nti bane twagala akalulu akali free and fair. Ekyokubiri bannaffe opposition baamanyira nnyo okwekubagiza n'okulowoozesa abantu nti owange kuga bateekawo embeera ebawa soft landing akalulu kamaze obbakuba. Kati nga bw'olabye Mwami Buwembo wadde akugamba nti omanyi box zabadde tampered with naye ate Chairman Electoral Commission byaze ntuzula nti ebiri munda biryoke ne badde balina okutandikawo embeera nti akalulu bwe kamala okulangirwa nka bakubye bagambe nti baatubbye era singa Chairman Electoral Commission nti yakkiriza nti tusumulule
sigaka kati kyekiri buli wamu ekyo twakimanyira kati akugambye ennaku 10 for instance baba wadde ennaku 10 okunoonyezaamu akalulu ani gwe bawadde ennaku 2 tewali ku ffenna yeetegekera nti mukwano gwaffe alituvaako tuddeyo mu kalulu buli omu yali agenze mu bibye nga tumanye egyo emyaka 5 nokyo buli muntu bwe ziba nnaku 10 ffenna tubadde mu 10 bwe ziba 9 ffenna tubadde mu 9 lwekyo ekyo tewabaawo buzibu bwonna naye ekirala amagye n'ebitongole bye by'okwerinda mu kalulu naffe nga NRM tetukyagala nnyo kubanga bwe babeerawo abantu ffe tulina abantu abakadde abatya okulaba abasirikale abo naga sijja kugendayo bano abaana emitima gyakaluba babuwembo bo n'emmundu bayitawo awo nazo bamanyi n'okuvuma abazirina abafu ab'NRM mwana wo tebamanyi bavuma kakati naffe emmundu ezo tetuzaagala naye abakuumi b'eddembe balina okubeerawo bakuuma abantu n'ebintu byabwe kubanga bano abaana bafujjo nnyo bw'ototeekawo bakuumi bayinza okukola effujjo eriyitiridde ku bannaabwe. Webale nnyo Mwami Rogers Mulindo omwogezi w'ekibiina kya NRM ali Kalangala. Mwami Romshana, tukomewo wano. Owulidde assurance okuddamu okukakasa okwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda nti tujja kuba n'akalulu akalungi olunaku olw'enkya k'amazima n'obwenkanya buno obuntu obutonotono atuwadde assurance tujja kuba fixed. Are you convinced as a Ugandan agoberera akalulu kano? Bw'oba ogoberera obululu n'enkola NRA okushira nakibwa ngeri gy'ekitambuza ebyayo ya mathematics calculator 1 tunabeera ne more than half ya parliament kati ekyo tekyali threat. They have it. Tebakyeraliikirira. 2 tunabeera ne 2/3 of parliament nti twagala okukyusa mu constitution ekyo bakiyina. 3 eyo ground is it very strategic nga walize bayita base areas katugambe nti eno constituency badankole specifically Rwampara kati singa question endala neyo hoteli teyandifunye wasula you get ne hoteli wandimuganya okusulayo n'amaato tebandagafunye n'amafuta tebandagafunye so it can be relaxed kusinziira ku mudu gye balimu ne diversions eziriwo wali lutalo Buganda ku Museveni Buganda ku Museveni yes kati bayimiridde batya by the way name opposition singa eyo ground noga nti ogiwe mukaaku nga obadde nti mukaaku naye kati emigo singa gye bagamba those ones you can have so ekyo si issue y'amaanyi nnyo but mbajagala kurespondera ku minisita kyayogeddeko nti balina local government councils chairman LC5 bamuwangula abawangula LC3s ne constituency endala eya Bujumba. Yes, the most messy election yali ate ku local governments obubi obw'amaanyi nnyo obwaba nnyo it was very very messy ku local governments LC3s ezo LC5s wanozo badde obigoberera wano mu Buganda so wangu basobola okukikola wanozi mukonozi wakiso engeri gye bali babikola but you know this story neyo kati mutya nnyo how about kati ate mu bizinga awatali nantambula waliwo issue ono Mulindo gyaleese ey'ennaku 10 you see mu demokrasiya twasuminganga nti constituencies zino zaaba babaddeyo you can have a new entrant kakati omuntu ali new entrant n'omuwa 10 days okwetoola district yonna you see what is the element what logic ki eyaliwo behind affirmative action and an abnormal district in terms of accessibility. The whole idea about affirmative action yali ebiseera ebyo ng'okuwangula kalulu ng'oli youth lwali lutalo twabeeranga batono actually by the way bw'ocheckinga MCA ndowooza nze nali bonified youth because n'abajjira ku youth
They were very old men nga balina ne envy. yes. Then ekyabakyala kakati ogenze mu affirmative action ate omukyala gwo wa constituency enene. It's a district. Okay. And you are saying a new entrant ayakayingira senior six amwana avudde mu ssomero akavalinge the whole district mu ey'amazzi munaku 10. It doesn't make sense kati gwe chiwe electoral commission can need to do it. Okay. Bogama mukuru yabakam agenda akole civic education nga mupya mu kitundu ekyo nga talina infrastructure Akisobola. because NRA ina infrastructure ina disos ina gisos ina committees ezo nyingi ina ebintu bingi byeyinayo inayo zi PDM inayo maje inayo police, so you cannot compare it with a new entrant. Nze njogerera democracy across board. Thank you. Honorable Nakauchi, njagala genda wa Mwami Buwemba, but you wanted to respond to something. Yes, wano mu Buganda waliwo kye bayita ekyebikiro. Nti woba onoofiirwa omuntu akwatako ennyo olina embeera ebeerawo olumu ofuna olusujjasujja olwo oba olumu n'ogwa ennume y'ekigwo oba n'owulira omugongo gukutuse suddenly n'omanya waliwo ekigenda okubaawo. Kati bwe mbadde mpuliriza enjogera ya mwami Romushana nga ndabira ddala ali mu kyebikiro akimanyi nti tabagenda kujjayo kalulu kalangala era mu mutima muli by intuition akimanyi nti Aida n'abayiga agenda kuwangula akalulu ako. Naye engeri gy'abyogeramu olaba nga abigattagatta ne muzijukira enjogera y'Abaganda. Can't put on record. Oyo Buwembo in a group here, I don't wish them well. Naye ngera yeraini. Naye nzikiriza mu njogera y'Abaganda nti akuwalana nga werekeddeko akubanja. Kati mwami Romushana ono simusuubiramu positive comment yonna akalulu ke kalangala. Ayina kugamba nti bagenda kwabba. Manyi generally era buli muntu agwa akalulu. N'aba mukubidde ku 95% agamba bamubbi. Kale ekyo twakimanyiira. Naye mbadde mpuliriza mukulu wa Bibu Buwembo. Nannyonnyola ate bulungi ebigambo nga ye ate aliyo ku ground. Ebyo byawufu ku mwami Romushana ali eno mu Kampala tannatuukako mu kizinga. Era ye atugambye nti abadde ng'eyawulidde ebigambo bya mwami Romushana n'abiwakanya n'agamba afe ne chairman wa electoral commission yazze wano tumubulira ensonga zaffe boxi ne bazitusumululira ne tulabanga ebiri munda byonna biri intact wali abikutteko tewali abitangalanyiza. Kati oli ali ku ground yatuwa first hand information mwami Buwembo. Mwami Romushana oba ye tugiyite korido tooko oba olugambo yalugjeewa naye tumusuubira nti Eva atuwadde amawulire amalungi agali atuwadde amawulire amalungi naye n'ensiima ne mwami Mukaako kuba mwami Mukaako annyonnyodde n'agamba mu butuufu ng'opposition tetukoze kimala. Abantu be NRM okuba lwe baggulawo campaign babaddeyo chairman second member Mulamba mukulu Aluna Kasolo honorable yagenderawo ku day one nga second member owa Buganda ne batandika okutambula ebizinga. Honorable Migadde nga minisita w'ebyennyanja ate era nga omubaka ava mu bizinga by'e Buvuma naye n'ayingirirawo. Ababaka ba parliament ne ba ministers bennyini abamu tebabaddeyo kyankwanzi nga bagenda kalangala bali ku ground. Opposition nga bakyaliko eno mu Kampala banyumirwa balya ku ssente ebintu bwe bityo ngeri babe mu kikazi watunna mugga yaliyo yatunka balala bagenze eggulu kati bagenze okujja ngeri ebizinga birina tumaze okukola ki okubisensera. N'olwekyo there is no doubt ku muntu yenna n'abalya ebyobufuzi nti NRM Mukaako yakawuusidde era kati ffe kifo twakibaze ne Nampala mugumya Eruweero constituency nayo nnyingi agenda kuba nti weruweero kyobula nena kimuli twamuziika luweerera ne batunnyonnyola ti eri bwe bujjajja gyasibuka taggwamu maanyi Eruweero ebifo bikyaliyo. Bwana Habib Buwembo sebo tuzze gy'oli njagala ebigambo byo ebisembayo ng'oyanukula ku bimu ku byogeddwa wano but n'okuba konobako obusembayo eri bannayuganda ne bannakalangala. Okusookera ddala Honorable Susan Nakawuki talinnyeeko kalangala. Ekirala njagala mu challenginga ampeeyo ababaka 10 aba NRM ababadde mu kalangala nga banoonya akalulu tebabaddeeyo. Nze nkuwe lisiti y'ababaka baffe bonna
nga babadde mu kalulu kaffe nga banoonya akalulu mu Kalangala. Nakati mu kaseera kano bakampinze okulaba nga bakuuma akalulu k'abannakalangala bafune omubaka waabwe nga be bamwerondedde. Ekirala atunuulira eraale ya Muzeeyi Museveni nga bwe yabadde kwabadde kwetonda message ki gye yawadde bannakalangala bwe yazze abeekalangala abeyasanze bamwetondedde nti munnaye tewali bantu olw'ensonga entambula y'okumazzi nzibu. Ne bw'otunuulira ebifaananyi byonna ebyakubiddwa ku laala eyo, there is no any aerial photo. Mwambo maybe kwekyo katono nnyo oge nti bano bazze kukuuma kalulu bo tebeetabye mu kanoonya bagenze kakuuma bukuumi. Bakanoonyeza nakati bakampinzeyo n'okkakuuma balina okkakuuma. Njagala mpeeyo ababaka b'NRM 10 era bw'abadde ayogedde ku beeno Kalo n'ayogera ku Lugoloobi tuweeyo lisiti y'ababaka 10 ab'NRM ababadde Kalangala nga bakanoonya. Ekirala Bwana Rogers agenze n'alimba ekigambo nti Nakimuli bwe yawangula Aida n'ajja ku bikujjuuko bya Nakimuli. Ekigambo ekiri e Kalangala era ekiremesezza Aida okutambula ne ku ground bamugamba nti munno bwe yakuwangula n'oyogera ekigambo nti tajja kulayira era ddala n'atalayira. Ekyo ekigambo talina defense yakyo era bannakalangala kibagasse nnyo okugamba nti nno taamu eno twagiwa Nakimuli bw'abanga sister we yazze Nampala ate nga badde batambulira wamu gwe tugenda okuwa taamu ya Hereni agigguse. So nina obwesige nti akalu kano tugenda kawangula. Bannakalangala basaba ekigambo kimu kyenjagala okuyisa ku mpewo za NBS. Bagamba nti okubonaabona amaziga ennaku n'obulumi bwe bayitamu nga bafiiriddwa omubaka waabwe Nakimuli Hereni bibamala. Basaba state ebateekateekera akalulu ak'amazima n'obwenkanya akataliimu kutuntuza abantu nga bibadde birabika mu by-elections endala, okukuba tear gas, okuba abantu emiggo, okubasiba n'abamu okufa. Amaziga ago tebaagala gaddamu, babateekateekera akalulu ak'amazima n'obwenkanya then balonda omukulembeze waabwe agenda bakulembera. Era ffenna kye tusaba. Maybe singa akalulu kano oba singa akakiiko ebyokulonda kanaalangirira candidate atali owammwe nga Ssaabakunzi era atambudde district muna akkiriza ebinaava mu kulonda kuno. Bwe kibanga kiyise mu process eri fair, free and fair nga tewaliwo mbeera yakugamba nti nno ate buno bulu babukyusiza eno DR forms ba agent babakutte baziwambye. Of course we shall concede. Thank you. Naye nkubuulira ekiri ku ground we are winning by over 70%. That is what is on the ground. Webale nnyo ndugu Mwami Habib Wembo akadde twagala genda kuwumula but Mwami Kako ebigambo ebisembayo ku kalulu ke Kalangala waliwo wananga nti abavuganya mwongedde okulaga obunafu bw'ekika ekyawaggulu ng'ekitole ng'awamu nti akalulu ke Kalangala yabadde akasuubira okubeera mugatta bantu ku ludda oluvuganya. That he has not seen. Well, nja kumusaasira munnange naye atwala ebintu ebigwa mu mandate yaffe byonna wamu nga bwe tuteekwa okubikola. Buli kaseera twebuuze nga tubikola bulungi, are we really delivering or not? Kati omanyi ensonga egenda maaso nga ey'abannaffe abasibe ba Dr. Kizza Besigye Balukwago n'abalala. That's an issue of national bano ababeera mu parliament, national importance. Naye osooka neweebuuza whether issue ngezo tuzikutte bulungi kubanga nazo zirina bwe za affecting ebigenda okubeera mu theatre y'akalulu eri. Naye n'ekirala nze ekiri very simple, troops zaffe mwami Romukyala yagadde okikolako, troops zaffe bwe tuzideployinze, you summon, you deploy, you command, you control. Osobola okujjayo omulimu gw'oteekwa okujjayo. Akalulu
si kintu olutalo oluli civilized olutalo oluli decent naye nga lutalo kubanga munno aba alina kyayagala gubanga mupiira bwogulaba bwogenda okwetaba obwetabi mu World Cup ng'omanyi abantu bonna bamanyi Brazil naye n'otakola ky'oteekwa kukola kyangu nnyo okuvaayo ng'oli surprise oba ng'oli upstage naye kansabe nti bannange bagenda kukola all the necessary combing n'okulaba nti akalulu bakakuuma ng'omukulu bw'agambye n'okajjayo naye ebizinga biri 84 polling stations I'm yet even to know naye zirimeka yes ekirala obululu bw'amazzi mwami kungu kino njagala nkikubulire waliwo n'abamu osobola omuwa motorboat n'ogimuwa naye nga ye munda atya amazzi eyo neba threat tugende tukole ku simini nga abasentisa obubaka mwebale nakawuki mumaze ennaku zibadde 9 ennaku 9 ekyankwanzi briefly kiki ekyabaddeyo muyina resolutions zemwakoze biki ebivudde ekyankwanzi leero twagenda ekyankwanzi ng'ennaku z'omwezi 14 ye mwagenda kukola ki twagenda kukola ekiyitibwa capacity building kubangula baministers naddala baministers abapya abatandika obutandisi omanyi oba tobeerangako minisita obeera ne perspective eyiyo bw'olowooza nti ebintu bikolebwa bwebiti kyova olaba katifu abamu olwatusoma ne tugendako ne ku marediyo oba ne ku TV ne tuwaga biki bye tugenda okukola nga buli kimu tubulira tukisobola naye bwe twavudde ekyankwanzi tugenze okuvaayo nga tuli deflated kwegamba bwe twali tusuubira bene nti byetusobola okukola twavuddeyo nga tusaza omuliro waba kulaga obuvunaanyizibwa bwe butandikira ne we bukoma nikulaga nti n'abalala waliwo abalina obuvunaanyizibwa naye waliwo abaddewo lifelong lessons ze twayizeeyo kati nga waddewo present yabadde atusomesa kye bayita emotional intelligence kwegamba ekyo buli omu kyamuzuukusizza indirectly nga kikuwa do's and don'ts weeyisa otya bw'obeera minisita biki ebikusuubirwamu biki by'oteekeddwa okukola neeyisa yeebeera etya nti neekuba kulya ng'oli minisita oyina sitayiro gy'olina okulyamu tinewabanga waliwo akunyiizizza tuzze wano mu studio mwami lw'omushana naŋŋambayo akantu ne kantakula nnyo waliwo ebinsuubirwa response yange weeyina okubeera ne seeyisanga gangster oli owa wansi eri asembayo ne tugamba nti okay minisita omulimu gwo you're a policy maker you're going to do policies ne how do you make policies ebintu bitambula bitya nga mugenze mu cabinet how do you generate a cabinet paper how do you debate before cabinet collective responsibility nti when you're a minister you're not going to work alone kyemusazeewo nga cabinet kikubindinga nga minister kifuuka kyammwe mwenna naye ate you can be held liable ku nsobi zo z'oba okoze nga minister tulina vision 2040 ey'eggwanga kwe tuyitambuliza nti twagenza okulondebwa nga bambi bangi babadde baze mu politics for the very first time nga tebali aware of that vision twadde mu kugisoma tulina 10-fold development strategy ng'eggwanga nayo nga tulina okugisoma we are looking towards being a middle income country tugenda gituukako tutya tulina national development plan 4 nisooka tugisunsula tulina manifesto ya NRM tugenda giimplementinga tutya socio-economic transformation tugyogerako ne tugenda gituusa tutya so zino ennaku 9 mu butuufu bwe twali tugenda tewaliwo minisita alyagala agende atuule ekyankwanzi ennaku 9 naye twagenza okutuuka ate okuvaayo okusinza ku lessons ze twali tufunyeeyo nga tulaba waliwo n'ebyabadde byetaaga twogereko naye ng'obudde tebutumala oliba kusaba takeaways nga 3 ziri ki generally nga baminisita mwena okutwalizaawomu ez'enkizo ebintu ebisatu ebyasinze bye mwavuddeyo nabyo biggest takeaways biri ekisooka the urge to fight corruption tugenda kola wamu ne president w'eggwanga ekyokulwanyisa enguzi kiri pivotal mu kisanja kino
okulwanyisa enguzi. Ekyokubiri, supervision. Tugenda kukola supervision mu ministries zaffe. Kubanga kino ekisanja si kyakwebaka ate tugenda kubeera abantu just ba office. Tulina okuva mu office tugende. Ekyokusatu, we are going to fight poverty among our people. Kubanga it's top mu priorities za government, ku manifesto ya NRM, mu National Development Plan 4, tugenda kukola social economic transformation okulaba nga abantu ba Uganda bava mu mbeera y'obwavu ne bava mu subsistence agriculture ne badda mu commercial agriculture. So ministries zino nga nnyingi ennaku omwenda zabadde zibamala bumazi buli omu okutegeera butya ministry bwegenda okukola contribution ku social economic transformation eneyogerwako. Ennaku zo tezaade tezimala. Mu kusooka twali tulaba nti nannyingi nnyo. Ne when they broke it down ne tulaba obuvunaanyizibwa mulimu monitoring and evaluation, mulimu auditing, you know, ne tulaba nga mu butuufu tesobola kudiscussinga buli kintu mu nnaku zino mwenda. Naye wagenda kubeera ate orientation endala mu ministries zaffe, because you have to understand your ministry. Nawe nga minister omanye biki ministry byetuuseeko, biki bye ya planning, the budget implementation, budget performance, byonna katebyo buli agenda bisanga mu ministry. Naye okusoma tekuggwaayo. Eno kino kyali just kiggula luggi kujjako kifu ku maaso, but tugenda kubeera ne continuous. Good. Mpuliddeko amaloboozi especially okuva kuba mukulu oluvuganya gavumenti abaga nti entuula zino si mpya, tuzze tubeera nazo baminisita babaka ba palamenti, naye ekizibu kiri nti bo tebalaba nnyo bintu bya nkizo bizivaamu. Bw'aba badde ekyankwanzi waliwo akaguwa ke baba bateereddewo akanaalaga nti objectives z'olusirika luno zinaatuukibwako. Is there any way this will be measured after some time? Omanyi ku luno olwo gavumenti ekintu kyaleese ekitabadde kya bulijjo. Wagenda kubeerawo kye bayita performance evaluation. Mu ministries? Yes, government egenda kola performance evaluation. Secretary to cabinet nga yagenda okuba nga avunaanyizibwa ku zino performance evaluations. Buli minister bamupime mu ministry ye aperformings atya. Era okuddako nga wabaddewo cabinet reshuffle kugenda kubeera determined by performance. Naye nga manyi nti ne webeera company bw'oba omanyi capacity building webeera is like strategic intervention. Bw'oba oyagala okwachivinga results sooka okwate ba staff bo babulire ky'obasuubiramu basomese engeri gye balina okukikolamu. Kati obasobe results nga waliwo objectives ze musetinze ne targets ze mwagala okwachivinga. So kiri inevitable. In fact, it was really necessary. Nti bwe twagenda ekyankwanzi si bwe twavuddeyo. Bwe twali twagala okulwaninga ministries, waliwo kaŋŋambe ng'omuntu yali azze ng'akimanyi nti olutuuka buli atuuka leeti ŋŋenda mmugoba. Buli atakoze nga bwe njagala agenda. Oli ŋŋenda mujjawo nteekewo omulala. Bwe twadde eri we twakiize nti minisita tolina buyinza bufayaringa oba kuhayaringa obusibu bwo. Public service yeyina omulimu oguhayaringa n'okufayaringa. Tolina buyinza bwe investigating nga bakoze bikyamu. Auditor General, IGG buvunaanyizibwa bwabwe. Kati twagenza okuvaayo nga bamaze okutulevulinga. Of course, Constitution etuwa powers over administration, Article 113. Naye tetunaba kufuna enabling law eteekesa article eyo mu nkola. So kati ekya administration kiri mu mikono gya permanent secretary. Bwe bituuka ebya finances obulabo obuvunaanyizibwa si bubwo nga minister. Bwe bituuka mu procurement si buvunaanyizibwa bwo nga minister. Naye nga bagi twabadde tumanyi nti kati ogenda tuuka otandika okugenda obabuuze biki bye tugenda okuprocuringa otandike okunoonya abantu kwegamba tenja njagala kino oyagala kikolerewo. Kati twavuddeyo ng'omuliro tusaze tuvudde mu 14 tuzze ku 3. Abamu waliwo ne twatuuse ne tukyankalana mu kko nga batugamba nti obuyinza bwaffe nga tuwulira babukakkanyiza nnyo babukendeezezza nga twagala bungiko ne soka tukyankalanamu kati ne twewa level ne tutereera. So kyabadde crucial era omuntu yenna oba oyina bizinensi yo gy'okoze
n'oleeta abakozi bawe some on job training. Okay. Thank you. Njagala kudda wamwami Rumushira ndi mwami Mukaku, but ku kyenguzi kino kyoyogeddeko in just a minute, specific commitments ki ze mwakoze nga baminister ku bulyake nga muli ekyankwanzi? Commitments ze twakoze, first of all, it starts with us as the executive. Tetugenda kulwanyisa buli bwanguzi nga ffe tetuliidinze by example. So kigenda kutandikako ffe nga executive, kidde mu ministries zaffe, kidrumming, kidde wansi. Naye olw'okubanga we are going to work together, you could have your ministry, naye olaba nga waliwo eddwaliro lya gavumenti nga abasawo tebakola, toyitawo buyisi n'ogamba eyo doketi si yange, because we need accountability. Now you can go there, no intervening mu nsonga eyo, olaba nga omuntu oyo needs to be indicted. You go now to a responsible department like IGG. All right. You know, now taking over that responsibility. Mwami Mukaku, olusirika luno oludde okunnyonnyola kwa minisita byabaddeyo. President bwe yali aggulawo olusirika luno yayogera ku nsonga nga minisita bw'azikonyeeko social economic transformation, okwongera okuwa commitment ku kulwanyisa obulyake, okulwanyisa obwavu n'ebirala. Service delivery. Does this somehow reassure eggwanga nti tuli beeteefu okutambulira mu direction eyo? Okusookera ddala, of course waliwo abakijjamu tukira making a meal out of it, or nga tuli mu politicking. Naye ekyabakulu bano okubatwala awantu obasobola okwefumiitiririza ku mulimu ogubalindiridde, kye tuyita orientation and focusing, kyekintu ekyandikoleddwa era ne bweba paalamenti yaffe. Sisuubira bantu bonna bonna booleesa abapya ti ogenda batwala batandika omulimu gwa paalamenti nga tewaliwo kubayigirizaako batya bwe balina okuddukanya omulimu ogwo, the do's and don'ts. Kati nga mu mbeera ey'abakulu bano ndowooza nti ekigambo ky'okulaba nti bategeera government systems bwe zikola at their level, executive level, bategeera cabinet procedures, engeri y'oku-implementingamu policies, katugambe n'okumanya expectations naddala ezikwatagana ne integrity and accountability. Era ekyo omukadde akituyitidde mu bulungi bye baabadde bagamba nti mu minisita olina bw'ogenda okusangayo aliryo baminisita bawerako nga gwe mulundi gwabwe ogusoose to operate at that level. Naye aye ayinza okujja ng'amanyi nti bwe naatuuka wali kino nja nkomandiyaringa bukomandiyarinzi, ate nga balinako n'abamu be balabye ababadde bakola ne batamanya n'oluusi babadde babikolera mu ki mu nsobi. Naye n'ekirala jo nalabye omu ku bannabyabufuzi ku lw'oluvuganya gavumenti ng'ayogera ku bamu ku bantu ababadde babangula baminisita, ng'ate ku bamu ku babangula ate balina kuba wansi w'abaminisita bano bennyini. Omu yajje amanya, olaba omuwandiisi ow'enkalakkalira wa ministremu yakutte akazindala ali mu kusomesa bano abalina omusupervisinga. Do you think that's an issue? Is that something that should be taken serious? Well, era ebyo bannayuganda wano tulina ng'omuntu bw'ajjayo, ndabye abantu baganda bange bangi neeno gye tuli mu opposition kati sente ezagundi zatwalanga nga presidential advisor, ate nga era waliwo endala ezigenda ennyingi. Ebintu bino tuba tuweyinze twebuzaabuza naffe tumaliramu byebyo byajjanga parliament wetuula wali ateeka sente zandibadde zikoze amalwaliro bwe gati n'olemwa okuggyayo ensonga enkulu. Kyangu nnyo omuntu okubeera nga tabeera nko minisita naye nga alina special study gy'akoze kyebaga he's an expert. Osanga mwami Rwomushana nga he's an expert on governance, on policy oba ku kiki.
asobola okutwala honorable Nakawuki oba Mukaaku namutwalako mwako okumulaga byosuubira singa ono wamuleese ayinza okuba nga si ye jeno naye nga asobola okuyigiriza CDF ku nsonga ezimu za security because he's an intelligence expert. Nze saagala tukole meal ku ekyo kale yabaddeyo kubanga twalabye ekyabadde kigendwa kyekyankwanzi. It was led by the president, the vice president, prime minister ne cabinet secretary Mukyala Nakyobe, ensuring nti balina bye baagala tiimu eno ey'abakadde ababaddeyo n'abapya okubaako byederivaringa ng'ate bakoleramu etiquettes ne discipline ey'ekiminister. Naye they still have a lot to learn. Bw'aba mwannyinaze ate nga MP wange, I know that this is our first time to be a minister. Simusuubira kuba nti mu nnaku 10 bye yabadde eri yabiyize, naye musuubira nti bw'anaddayo PS alina byajja omuyisaamu. Ba under secretaries ajja kwewaayo afune obudde atuuleko ne ba under secretaries ne PS afuneko n'abalala ba cabinet ministers ababaddeyo. Oli ayinza okuba nga abadde mu ministry nga sinayo naye ng'olaba mwami otafiire nina kyenjagala omukola ki omuyigako. And I think that is normal. Nze kyenandibadde ninako question oba ku lw'obulungi bw'abantu nti ebintu ebyakkaatiriziddwa nga mu policy direction n'ebirala ekyankwanzi bye biri ku bulumi bwaffe ng'abantu oba tuzimba bagitaani white elephant nga kino ekyokugamba nti tugenda kujja abantu mu lower income okubatwala mu middle income. Njagala gamba no minister newandibadde lwe luyimba naye ndowooza nti waliwo engeri endala gyetusobola okukolamu n'ovaayo ng'oderivarinze naye nga toli mu bintu bya mpewo nga ddala ofokasize ku ebyo ebinaayamba bannayuganda. Babale nnyo. Mwami Romesha, ndowooza ebibuuzo ebingi by'ozobeera nabyo ku puroguramu eno ku lusirika n'entuula zino ez'aba minisita ababaka, ndowooza minisita abikuzeemu. No, tebadde bibuuzo nali ndwana wano lutalo kulaga ba minisita nti bye mulowooza nti muli si bye mugenda okuba. Actually, we spent a lot of time okusinga no babala mube ngolaba bonna babuze ninga no gwe simbuli mugo. They don't run government nga running ebidongo. So meaning kati now they face reality. Chobola anone yabadde shocked. Babanga teyegendereza mu within a few months bajja kwanga bamucharginga for leaking cabinet secrets. Ojja kusanga yo nebirala nga tukirizibwa na kubyogera wano. Simanyi ebyo bakikuwadde kukulu. And an oath of secrecy. Secrecy. Nti na bino bye bakusomeseza genda mpola. Nabyo toyina kubyogera ku TV. Nti Oh yes. Ne bakusomesa. I mean, you can't tell where is the boundary, but the thin line. You see, Chairman Ndage Mukyala minister there is the deep state. Kati deep state yefuga. Kakati gojja kuba ng'olowooza nti government eri ku level ya permanent secretary, ye senior admin mu ministry. Naye ng'eyo wansi waliyo an assistant commissioner. Ojja kusanga under secretary ng'asinga n'obuyinza permanent secretary. Ojja kubiraba. Ojja kubiraba. Kakati, no, I'm telling you why you have this Rusirika. Because this is a group of politicians. Bolese. Ayete bagala mufuka abalabe. So batandise kuba controlling mpola to reduce your steam mpola. Okutuuka wona asanga ng'ojja kuba ofuna orders kuva mu someone gw'olowooza nti is even a cleaner. Omuntu gw'oyita driver mu ministry ng'ali ku level of a driver naye nga yagamba kino tekijja kukola. Bw'oba oyagala nze you get me time nkuwe a live example gwe nalaba ng'afuga inspector general of police. Do you remember Kitata?
Abdallah ng'ajja omuzindalo ku mukulu kale keihura alago mitomanyi kumyonyola gwe leeta ono omuzindalo n'atandika n'abinyonnyola out square before bodaboda 2010 so it is they are now preparing you to begin getting instructions from the deep state because yefuga ekyokubiri on corruption babagamba temulina right mwe kulya sente sizammwe because you are operating on delegated authority kakati nze constituency yange ngenda kujeyo wano sente nzijeyo ngene nzimbe enguudo mu constituency yange bowa halls marwaliro bino siwe bigira kati bakulabula wano waliwo agenda okubanga afugawo and soon katono nnyo katugenda